mulengera abantu bwe bali mu kubonaabonera e Kampala mu kibuga kyabwe. Mulaba abantu wano tuli ku Nakivubo waneeni tetulina we tuyita, tuli mu kibuga Kampala, emmotoka zonna zitubidde zijjudde amazzi. Mukitegedde yeno Kampala yaffe mbuhamu akulaakulanya ekibuga, bwe batwe bakulaakulanya ekibuga, lwaki teyasooka kumala kukola by'alina kukola, okutandika okukwata ku myalo, okuziba abantu we balina okuyita. Kati laba amazzi Kampala gwalukuwago ne hamo kitokotanga sisaanikira nti munange enkuba yatonye. Ebyo bye tugamba era bye twogerako nja kubanga nkutwala mpolampola weerabireko nagago. Emmotoka zibadde zirengeja bwe kiti obubizinesi bw'abantu bo obusinga bugenze naye nga kikyo. Mu Kampala si birungi era nga omusajja yagamba nti mu Kampala si bizimbe, indeed si bizimbe naye nga embeera bwetyo bweri. Nga tweyongera okuba nga twetegereza ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda, abange Medard Sseggona ye ebintu byeyongedde okumwonoonekera. Omanyi omukulu agambye nti ye ataddewo ennomi y'ente akikakasa Medard Sseggona tasobola kumega Walukaga. Agambye nti wameganga agende yazinone. Sseggona bw'awangula Walukaga nkwongedde ennume y'ente. Kati eyo yakubi. Tuli wano nze ndi ku ground Gashumba ndi so privileged nti mbeera n'omunaku afembayo wansi n'embeera n'omugagga akola ki? Sseggona nkuyita kojja kusaba kimutojjaayo mpapula. Yalangiridde ajjanga independent. Asobola okukyusa. Yebuza ku bataka. No. Sseggona nsinzidde ku radio wano ku radio 4 ng'ennaku z'omwezi 6 October. Radio 4 e Kampala, Radio 8 e Masaka ne Radio 7 Hoima. Sseggona nkusaba tojjaayo mpapula. Lwaki omusaba bw'otyo? Alekere Walukaga ono one of the respected lawyers mu ggwanga. Walukaga oyo mulaba? Muyimbi Walukaga. Muyimbi. Walukaga abadde consistent. Naye wechengera. Walukaga ate abamanyi tuzaliwa ku kyalo kyekimu. Vira. Mayi kitundu kyekimu. Walukaga ne mukwano gwange. Nesimu yenjina wa. Echa don't underestimate Walukaga. Walukaga tavudde nowhere. Walukaga abadde muyimbi. Walukaga abadde mayor. Kati ajja kuki? Kubaka mu parliament. Ayise muki mu mitendera. Yes. Echa Walukaga muganti yasoma. Walukaga ya graduating. Ate yagenzi yasoma public administration. Ochulia. Yagenzi ndi public administration. Ate nature it's not about your qualifications. Mwabayivu nnyo abateeketeeke. Abayivu nnyo abateeketeeke. Mutulage mukoze mu parliament. Kamegen abate. Abayivu nnyo abateeketeeke. Hey! Kigumiza. Anti kyemusembeza. Abateeketeeke. Abayivu, abakenkufu, abateeketeeke. Kati kino kankikugambe. Tolaba nti Sseggona mukwano gwange. Walukaga mukwano gwange. Abanyanda balina olugero lugamba nti bw'obanga osalira mikwano gyo babiri omusango nga bombi mikwano gyo singa Samola naawe muzze nga mulina misunderstanding nga mulina muli mikwano gyange sikkirizibwa kusala musango nga akutunudde mu maaso kubanja kukwatibwa ekisa otuna mu bbanga okyulira Walukaga Sseggona bw'awangula Walukaga nkwongedde ennume y'ente. Ye mukulu Frank Gashumba ate takomyewo n'agamba nti munange nti Kyagulanyi musajja mugezi nnyo nti mwamulaba engeri gye mulabamu ebintu nti ate yabiraba mu ngeri ndala nti ebintu bino yabibala era yakalculatinga n'agamba nti abamasuuti enough is enough bonna nti n'abatema. Ate Kyagulanyi oba omwagala oba tomwagala yasetinga president mwabeeyita abayivu abasomera e Buddo abasomera King's College Buddo na Magunga Smack wawala na Miryango omanyi yakola Kyagulanyi yali mu parliament ebisanje emyaka 3 n'agamba sidda okwekkiririzaamu n'alumba entebe. Yes n'alumba ki
bani mwenna mubadde mu parliament emyaka emeka. This is the question. Kyagulanyi yali emyaka egi esatu n'agamba sidda kannamuze entebe. Of course bayatandika okulamuza entebe Museveni na project ena agiteeka mu sente. Lubongo ya official liaison officer State House mu Nuupu. Ekyo Kyagulanyi bwe mwagala tomwagala. Ekirala kange kasenga kyaffe. Mpuuga mwali badde mwina waakammwe. Mpuuga bambi yalowooza okukola DF ng'obudde bukoze eki. Nakugamba DF enereta omubaka mu parliament jankufa mu kwese dume yen nakinotinga lwakuba simanye entemera gitwalira kwe gitwali atete ziriyo kubanga kati mpuga oba jimbuli njiteke a neutral ground mpuga mwenyini agenda kudda mukwano gwange kakemu mbateka entebe agenda kudda mukwano gwange bedi mwanika agenda kudda omukyala Juliet Kakanda agenda kudda bano bonna these are powerful people powerful mu Uganda omuntu ali powerful ali omu. Yes, byalabye nga bigenda mu maaso ffe tuva kubanga tuva tusaka amawulire ag'enjawulo gonna gatambula ye mwana muwala Louis Light avuddeyo ne yeetondera Alien Skin naye n'agamba nti yadde nkwetondedde sali musanyufu n'ebintu we bali okola. Banaye mugende mugambe papa banaye mama talina buzibu. Chirichi baby cho banange ate no baby wa Louis oyo ate jana mwita abero ku kugundi ku conference ya papa indire ebintu by'ekisiru ali ebi sakuchomera ne wanyiza era nchiddamu wanyiza ebintu bye wali weyogeza ebyo bya sympathy wandize n'ogamba bannaye engeri gye bagambye nti omwana yakuba omuvubuka oyo yali mu ngambi yange nze nga Alien Skin ngenda kuwakinga along with the police tulabe ng'omwana afuna obuki obwenkanya era bwe kizuulibwa nga ddala oyo omuvubuka ye yamukuba nja kukwatagana ne poliisi omuvubuka asibwe. Era nkiddamu sikimenyamu naye ng'ate Alien Buju ku gwe siva. Oli hanibuwo baby wo tubangirisi gye baakola ebizadde era abantu buli omu avaayo okwetonda lulwe onayogera kino enayogera kino ojja Kasuku naye avuddeyo okwogera ku nsonga ya Lisi agambye nti wano wetulaga mbutuufu omuntu olina okutya. Alien Skin yavuddeyo n'ategeeza is going to deal with the people traditionally. Yayingidde eddogo eriwedde emirimu n'atukakasa ati bonna be yatadde ku list omwaka tegusooka kuggwako nga tekibatuuseeko. I said now the good old days are back. Yes, omuntu akutunulira naga ngenda kuloga mu maaso. I am going to bewitch you. Watch me. Newefukira weka. Sajjange Shalom amangu ago yatugambye bafulumya lumbe ewaabwe. Teyalabiseko weekend number. The money went to safeguard. Okitegete. Nembuza ntambi watugamba Tanzania. Nangamba Kasuku simalira kumanya. Nebase ekiro naye mpulira omutwe gulina engeri gye gunnumira waggulu wano. Mga ntambi. Essaawa yonna oyinza olwala enjovu. Okugulu kukuziba. Nokati bakoloze ettalo. Kumbe fango ni soja. Atabuse. Tamara mirundi yakyogera. That sometimes the only solution is witchcraft. Omusajja zireta ne but events tukyali kwa Alien Skin akakasa mbu abali emabega wakukwatibwa n'okusibwa kwa Alien Skin mbu mulimu abayimbi banene nga mulimu abali mu federation nsonga ki mbu bibino era no video buli ali kuno gi recording ogiwereza abakulu mwena alemu naddala abaana bafango ni mwenna mujje nze nabagamba abali emabega w'okusibwa kwa Alien Skin n'okububonyabonya mwe mwalabanga ebintu tuba tubyogera kamumbaloza twogeza buchayi obadde okimanyi olunaku lwaliyo gundi emunyonyo Eddie Kenzo Alien le bagende ewa amajene kasalako kale oyagala gamba nti Kenzo yasiba Alien ogwo mupango era yagulimu ne bamafia bali bakuba Alien kubanga tebayagala Alien asigale ngalaga president manyi gayina kali Kenzo
Kenza atawala nata aliyeni ski. Ati kigabe byanfuna. Wano wetuli we wali budget omugati. Obadde okimanyi nti buli lunaku okuyimba kulala ya president kuyinza okubanga entertainment biki kuliko budget ya milioni ngapi 3 buli lunaku. Abayimbize balina okugabana bonna. Kati kitegeeza bwezibanga buli lunaku ofuna milioni ngapi 3 enaku 10 ziba sente mmeka buba buwumbi 3. Omwezi gumu bubeera obuwumbi 9. Campaign ya myezi 3 kitegeeza 9 emirundi 3. Tatazifuna nezo sente bebe kulu yali azijjangayo. Okuvira kutubonga nawe kati bebe gundi kye yakola Eddie Kenzo nagenda ajweteka nafuna abayimbi kala wonu nagenda ajweteka abayimbi abavudde mu regioni la Uganda olemwa kakati owulira ndowooza bakitaddemu ne Eddie Kenzo yasengawe nkugambye nti bagambye mulimu abanene mu federation byebyo sibigambo byange nze ndiwo kubanga ndokotosaako byonna nga bigenda mu maaso ffe tuli okubanga tulukuwa omwami avuddeyo neyekokola n'agamba nti oba kwekokola oba ayogedde amazima n'agamba nti mukkirize mugaane nze ndi muna NRM naye ffe aba NRM tulina buli kimu esente bweri naye tulemeddwa mobilization nti tukkirize NUP ntaine ekintu ekyekola ffe kyetulemeddwa. Nze kyendabye abantu bwe baba nga baatukowa tubaleke tubaveeko buvi kubanga amazima gali nti okwagala oba okuganja tebakugula buguzi Katonda yakugaba kuva eri Katonda neffe tulina sente ffe tulina emundu ffe tulina kyagaasi ffe tulina buli kimu n'akasajja buli we katuuka amazima gali nti ojula okusutama mu mpale. So abantu bwe baba baatukowa tubaleke si bukake. Mu bulamu mulimu kye bayita season yaffe bwe yabanga yaggwako tubalekere eddembe lyabwe n'amazima gali nti tulimu kwegamba obeera buli lunaku weeraliikirira buli wekalaga ogayinza ogamba bannaye kiki ekiri eyo. Amazima gali nti webaba nga baatukowa tubaleke bulesi kubanga tugezezaako naye biganye niwe tunaabagula kwenkanawa tebali ku saidi yaffe. Mukama yagaba okwagala omusajja talina kyalina naye amazima gali nti atusinga tukirize nti atusinga naye amazima esente zitokomoka buli lunaku sente zigenda buli lunaku mu kumobilizinga abantu mu kubanoonya gye bali mu kubakunga bannaye nga nnyingi n'akasajja kagamba bugambi nti ngenda wali abantu ne basiiba njala naye bafa oluvaayo nga bayombera sente mubasuubiza temubawa mwongera kwonoona bwonoonyi eno mubasasulenga nga tebannagenda n'amazima gali nti akasajja tekagaba wadde 10 naye olabanga enkuyanja y'abantu buli wekalaga. Ate ze simanyi electoral commission eno banaye temuli mateeka kubanga abantu abali ku ground ababeera affected batukwatako. Tekitegeeza nti nze wembanga ani wa NRM n'omulala ajja kubeera wa NRM nebe abali abantu bonna bafuna obuzibu ffe batukwatako. Lwaki poliisi tereka bantu campaign wezibanga zaggulwawo mu butongole abantu mubaleke bakube campaign tebatukakaziggulawo newe twandigambye nti tewali kulondera kyandisobose naye kati lwaki abantu muli kuba abantu muli abantu omuntu azze neyesimbawo mumuwa akaganya mumuwe eddembe lyagenda anoonya akalulu. Mukama anaaba akyali ku saidi yaffe aba NRM tujja kuddamu tukulembere naye tetujja kakabukasi bantu
Abantu tubaleke. Ne buli wolaga olaba buvuyo. Bubulaba buvuyo, olaba buvuyo. Ne tunagula abantu okwenkana watwongera kwono na bwonoonyi. Tuongera kwonoona, I'm telling you, tuongera kwonoona because kambabulire ekifo ekirondebwa si kya president kyokka. Ne ku local levels oba ne ku district levels kuliko ebifo ebirondebwa n'ebyo natugenda convincing abantu batugenda bagula na sente obaleeta. Mulowooze nammwe. Mulowooze. Mobilization je mukole eyo yegenda n'okubeera ku local level oba ku district level. Mulowooze bannange. Tuli kwonoona. Sente zetwonoona nnyingi. Sente zetwonoonera mu bino nnyingi. Bino ebintu mwandibadde mutuula butuuzi ne muteesa ne mugaa nti okay, tukwongedde ebbanga lweriti. Instead of okwonoona sente z'omuntu gy'omuwa omusolo. Buli we mulaga. Abantu bangi bali kubeera affected. Baana basomero, baana baki. Abantu temubasasula, temuli bawa sente. Kati ki? Be bawa sente tebaziwaayo. Abantu okukunga tetujja kozesa maanyi tumaleko. I'm telling you, tetujja kozesa maanyi tumaleko. Omusajja atusinga okuganja mu bantu. Omusajja atusinga okuganja okuva eri Katonda atusinga. Ne munakola mutya? Ne muna banange simanyi na kumanya. Neze ekinuma abantu ababonaabona batukwatako kubanga oli okubeera wa opposition tekikujjaako kuba nti muganda wo. Oli okubeera wa opposition tekikujjaako kuba nti kojjaawo. Oli okubeera wa opposition tekikujjaako kuba nti taatawo. Oli okubeera wa opposition tekikujjaako kuba nti sistawo. Oli okubeera wa opposition tekikujjaako kubeera nti relative wo. Kati banayi tukole tutya? Owa NRM bw'akaaba n'owanu bw'akaaba. Nange ndowooza mu biwulire yakusinza abakusinza ate wakusinga nga akkirizanga nti gundi ansinga era ye omwami yavuddeyo n'agamba nti bannange tukkirize tugaane omusajja wa kitalo buli gy'agenda olabira ddala nga waliyo ekinene ekikyukako nti ffe sizoni yaffe oba oliawo yaggwako titwandibadde tukkiriza naye ate buli kimu balina nga ye bw'akyogedde nti naye munange ekintu we kiba kiganye. Kyo kiganye nti mukkirize muganye nti okuganja tebakugula naye oli omwana muganzi eri abantu. Eyo nga tuvuddeyo nga tugenda ku nsonga oba tudda ku nsonga era ezibadde emitiyana oba omukulu ng'agenda emitiyana twogera ku pulezidenti w'ekibiina kya NUP olutuuse mu kkubo ne bamubulokinga ne bamugamba nedda eno toyitayo yetira eno n'agamba ndi mwana wa wano bino yonna amanyiyo temujja kubinkola nga mwankola e Busoga awo nno n'alyoka abuuka mu mmotoka n'atambuzaawo ebigere olumaze ate n'alinnyawo kapiki. Omwana agambye nti oyo mulala mukko era wuno ng'amutendereza. Boyo mukulembeze leero abiganye. Abantu b'emitiyana njagala mukitegere nti omukulembeze agenda batuukako mu budde mubeereeyo mu bungi nga bw'okiwulira. Abiganye leero bino eby'okumuyisaayisa mu nsiko ebyo bugendo oyite mu nfuufu. Baagala tugenda otutuuka mu Uganda empya nga twalwaladde ebirwadde by'enfuufu. Gwe abiganye abagambye leero mpita wano emmotoka agivuddemu n'agisuula wali n'atambuzaawo bigere. Abaana ba bona ne bamugaatuula ku eyo jjajja. Be bamugadde mu ango zonna. Muteekeeyo attention ku bigenda mu maaso. Njagala mukitegeere Museveni ayagala okugezaako kola ebikolobero ku mulundi guno. Naye ekimugoba tekimuganya kukola wadde ekikolobero, tekimuganya kukola bikolobero mu kamera. Ekyo nkikubuulira. Agamba ngenda kukola ntya. Luli eri yalinganga tayiga ng'ajja n'ayagula buyaguzi ng'ajja n'akuba bukubi masasi tiyagaasi n'afuuka tiyagaasi naye ku mulundi guno boyi bamukutta agamba ngenda kukola ntya. Esasi amasasi agatya tiyagaasi amutya abitya leka nkubuulireko abitya. Eyo ye nnwana ya Museveni gye tumanyi. Gwe weebuze lwaki kati essaawa zino ndala
omukulembeze abiganye abaana ba boda be bamugadde agenda kutuuka emitiyana mu budde ab'emitiyana ebyokola mu biveeko mukulembeze ajja mu budde tambuza video ebyo naye nga tuli ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo